Okola kuno njagala kugenda eri ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo nga mbisaba bikwasa ebbendera abantu abaluubirira okujuna abantu so ssaaba abanoonya obunoonya okwogerwako. Twetaaga abantu abanaatujuna mu bifo eby'obuyinza. Ssentebe ono Ssejjemba byayogeddeko. Sitwagala bantu bakuboogerako bwogezi, wuuyo atuuse mu muwentebe wuuyo. Mu Uganda ya leero tukyalina omulimu ogw'okuyamba omuntu wa bulijjo okulwanyisa obwavu. Ayagala okukiikirira abantu alina amagezi g'ayinza okuwa agayinza okukyusa embeera mu bantu aba bulijjo agalina, oba asobola kutuwa bubaasa. Obubaasa tebuwonya bwavu, obubaasa mazima sabe agatamala nnyonta. Ekyamazima obubaasa bukukuumira mu bwavu. Buli lw'obeera mu mbeera ey'okusuubira okuweebwa omanya nti oli mu mbeera ya bwavu. Uganda yeetaaga obukulembeze obutambulira mu mateeka. Oyo aweereddwa bendera y'ekibiina alina obusobozi okuyimirira mu lukiiko oba lwa ggombolola oba lwa disitulikiti oba paalamenti n'ayanja ensonga ezikwata ku ddembe ly'obuntu. Obusobozi obwo abulina? Twetaaga ebyenjigiriza ebiri ku mutindo. Essomero erituyimbidde lya St. Juliana okuva e Mawokota ndooza lya bwannannyini. Naye twetaaga amasomero agali ku mutindo ga gavumenti. Twetaaga ebyobulamu ebinaatutaasa. Twetaaga amazzi amayonjo. Ebibuga byetaaga okutereeza. Tugambe ekibuga eky'Emityana tekyetaaga kutereeza. Ekibuga eky'Ebuwama tekyetaaga kutereeza. Ne bwe kuba kugamba nti otereeze bano abatunda ennyama emicomo tekyetaaga waakiri bayimirire nga tubalaba bateredde bonna nga tutambuddeko mu nsi. Temulowooza nti bino eby'emmere ey'okumakubo nti biri wano mu Uganda. Mu nsi nnyingi gyebiri, naye otuuka mu nsi nga we bookera ennyama wonna wayonjo, n'abagyokya bonna nga bayonjo, balina ebipipa ewasuulwa amagumba wonna nga wayonjo. Ne bakuba kutereeza okwo ebibuga, oyo ekibiina gwe kireese alina ebirowoozo ebinaakola ensonga eyo.